السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. amanya nga bulijjo Omar Sulaiman Kasule okubatuusaako obusika oba ilimu ekwatagana ku busika byetaagisa okubimanya kubanga ensi weeri eri mu katuubagiro mu mbeera zonna, naddala ku sayidi eno ey'obusika bireese ebizibu biyitirivu abantu olw'obutabimanya. Naam, tugenda kutunuulira ku kye bayita emigaso obulungi bwe tufuna mu kumanya abasika oboolyawo. N'olwekyo mu mbeera y'okumanya abasika bano mu basajja kigendererwa ki? Lwaki twandibakuleetedde okubakumanyisa? So al-maqsuud bir-rijaal kye tutegeera oba kye twogera ekigendererwa okugamba nti rijaal abasajja, kuba oyinza okwebuuza bagamba abasajja ate muleese abaana, kye bategeeza mu kyo adhukuuru, bategeeza abalenzi, obulenzi, okubeera ng'omwana mulenzi, kubanga ekigambo basajja kirina kye kitegeeza mu mbeera z'abantu abamu oba mu urufu, mu mbeera z'abantu abamu oba mu buwangwa bw'abantu, nti omusajja ayitibwa omusajja. Eriyo lyayinza okuba omusajja nga amala kutta mpologoma, eri ayinza okubitibwa omusajja nga asobola okukwata kitala n'agenda n'alwana nga mu Bawarabu bwe kyali, eri ayitibwa omusajja nga oyo akuze n'awasa ng'eno mu Luganda bwe kiri. Naye bwe twogera ku Qur'an, bwe twogera ku musajja nga twogera mu irimu eyitibwa obusika, tuba tutegeeza adhukuuru, obulenzi, omuntu okubeerwa nti musajja. Twali obulenzi oba omusajja kitegeeza tukizimira wa mu mwana muto, naga nti liyashmula sibyani as-sighar, nga kigattiramu abaana abalenzi abato hatta n'omwana akyali mu lubuto naye kimuzingiramu. Khilaafa li'adati al-jahiliya, okwawukanako ne bannaffe mu jahiliya period oba mu kiseera ky'obutamanya bwe kyali ng'obusiraamu bukyali tebunnajja, nga nabbi sallallahu alaihi wasallam tannatumwa, bihirimani sigari min almirathi, kuba bo baagobanga abaana abato, omwana omuto atannatuuka. Naye bagambye nti kye bayita omusajja buli omu akitegeera bubwe. Waliyo oli ng'alina kumala kutta mpologoma, waliyo oli ng'alina kumala kuyigga, waliyo oli ng'alina kumala kuwasa, waliyo oli ng'alina kumala kutandika kwogereza, waliyo oli ng'alina kumala kubanga akwata kitala kugenda mu ddwaniro nga bwe kyali ku sayidi y'Abawarabu. Naye ffe ku Qur'an tutegeeza omwana omulenzi yenna okuviira ddala ng'akyali bebi okutuukira ddala ku mukadde, kye bategeeza al-warithuna min ar-rijaal. Ekyokubiri kye tutegeeza faidatu thaniya, oba ekigendererwa ekyokubiri mu bintu kye tutegeeza n'abasika abasajja, agambye nti before nga tunnagenda wano, ekyo ojja kisanga mu nnyonnyola yaakyo, ojja kulaba tafsiri al-Qur'an al-azim ya Ibn Kathir yakireeta mujalladu ogwokubiri safha ya 219 yakinnyonnyola ensonga eyo mu aya eyo. Ojja kulaba Ibn Arabi ahkam al-Qur'an, tafsiri Ibn Arabi mu ahkam al-Qur'an mujalladu ogusooka safha ya 426 naye yakireeta. Ogenda otunuulira hashiyatul baqri ala al-rahbi, ashiyatul baqri ala al-rahbiyya naye yakinnyonnyola safha ya 442. olabe al-adhbu fi al-fara'id wa al-adhbu al-fara'id mujalladu ogusooka safha ya 403 naye yakinnyonnyola nga bwe nkikunnyonnyodde. Naam, katugenze ku omugaso oba ekigendererwa ekyokubiri ensonga lwaki tumanya oba twagala okumanya abasika mu basajja. Agambye nti law furida anna haula'i al-warathatu min adh-dhukuri ijtama'u fi mas'alatin wahida, singa tugamba nti abantu abo nga bwe twaboogera 15 mu basajja nga bonna basangiddwa nti omuntu afudde naye nga bonna weebali, tukola tutya? Agambye nti fala yarithu minhum, abo nno bonna si nti baleetebwa, fala yarithu minhum illa thalatha, abo bonna bwe babeera nga basangiddwa nga weebali tukulembezaamu abantu 3 bokka, si bonna nti baleetebwa. Kuba omuntu yali badde yeebuuza nti abantu nga bangi, bano bonna balina kusikira omuntu omu? Nedda, abo nga bw'obalabye bonna bw'obawulidde, mwana wattu abantu 3 bokka be balondebwamu nga bwe babeerawo baziyiza abalala. Mulyango tujja okusoma gwayita babul hajib, omulyango gw'okuziyiza. So
abo basikamu abo bonna abasajja tujjamu abantu basatu yibano omwana w'omufu omulenzi tuba tuli ku basajja omwana w'omufu omulenzi atali omu bwe ngamba omulenzi ntegeeza omulenzi munaye nga libulezinga abalenzi bonna bwe babeera babiri bonna bajja bwe babeera basatu bonna bajja bwe babeera bana oba 10 oba 100 bonna be bakulembezebwa abaana abo abalenzi tu wal ab ne taata we taata ye tasukka ku omu alina kuba taata omu amuzaalira ddala taata w'omufu bw'aba taliiwo jjajjaawo kitaawe wa taata we ye jjajjaawo yabeera dda mu kifo ekyo ne tugenda ku azawuju omusajja oyo talina replacement omusajja bba wa mwannyoko waaba waali naye akulembezebwa ku bantu abasigadde abo singa baba weebali bonna abasigadde babeera baziyiziddwa nga bwe twaboogera mu basika tebajja n'olwekyo kye tugambye abantu basatu bakulembezebwa abasigadde babeera bagobeddwa muzzukulu simanyaani bonna baba tebajja kuba tulayo omwana omulenzi taata waali oba taata muyite jjajja kuba no taata bwe tugamba taata tuba tugambe jjajja nga baba bazze bwe bati wazawuju wamu ne bba waaki bawa omukyala so abo be bakulembezebwa omasala ne babeera nga bakola ki nga bakola ki nga basikira omufu mu mbeera efaananako bwetyo katugambe nti tulina emicungwa 12 mathalan emicungwa 12 gino example gye nyiza okuwa mu micungwa 12 gino omufu waffe gy'alese bitwale nti bye bugagga bye naye alese omwana omulenzi aleseewo taata we n'aleka ne bba kitegeeza afudde mukyala ontegeera bulungi omukyala oyo afudde naye aleseewo omwana omulenzi n'alekawo taata we n'alekawo ne bba abantu abo emicungwa gyo tugenda gigabanya tutya mu mbeera y'okugigabanya tugenda kugamba nti emicungwa gino 12 owulidde taata kusinziira ku migabo gyabwe bba w'omukyala ono Allah yamuwa omugabo gwe mu Qur'ani omugabo gwa kimu kyakuna kuba waliwo omwana kigera kimu kyakuna kya 12 gibe emicungwa 4 gibe emicungwa 3 emicungwa 3 gye tuba tugenda okumuwa okiwulidde taata jjajja yali badde nga jjajja yukuye taata w'omufu ate abajjajja wa mwana ye alina kimu kya 6 kuba waliwo omwana kitegeeza nti kimu kya 6 kya 12 tuba tugenda muwa emicungwa emeka 2 gyokka owulidde emicungwa egy'ebiri kitegeeza wasigalawo emicungwa 5 giba 5 giba 7 ku micungwa 12 3 negiri 3 wasigalawo emicungwa 7 gyonna omwana gy'aba agenda okugitwala omwana ono omulenzi ekyo bwe kitwe kiba kitambula yengabanya eyo entuufu nga Qur'ani bwekola ki bwegamba eyibadde example so bwe tugenda mu maaso omugaso omulala lwaki tumanya abasika mu basajja agambye nti ma adaha ulai dhukuri min qarabati almayit bw'oba oggyeko abo betulembeza abasatu mu basajja ku basajja abasayidi y'omufu bendawil arhami mu b'eŋŋanda ze agandi la yarithuna illa inda faqdi alwarathati bilfardi wattaasib ng'oggyeko bali bannaffe abasatu be twakulembeza waliyo abasika abalala nga bojjukira baziyiziddwa olwakubeerawo kw'abaana abasatu naye baana abasatu singa basangibwa nga tebaliiwo abasika abalala be tukulembeza beeba abalina emigabo mu basika ate ne wabaayo n'ab'eŋŋanda abasigadde kati ab'eŋŋanda abasigadde era nabo tebasobola kujja kitegeeza balimu emiteeko 3 ab'eŋŋanda abasigadde bagenda okujja okubanga basikira omuntu ono bana ab'emigabo balina okuba nga tebaliiwo nga baafa olwo tusobola okuba nga tubaleeta mbabuulira abantu abakanya ebyobugagga tebamanyi Allah ngeri gye yabitemaatemamu so nga te bwe tuddayo ku Qur'ani ne hadithi mwana wattu waalisanze nga tewaliiwo kwetema tewaliiwo kuyomba tewaliiwo kulogagana kusibwa n'ebisigadde ebiringa ebyo nagambye nti wabishurutin wa dawabitin wa kaifiyati byonna nga bigobererwa obulombolombo bugobererwa n'amateeka nga bwe gaalambikibwa mu byobusika n'engeri gye tuteekeddwa okuba nga tubasembezaamu so tujja kubigenda tubinnyonnyola insha allahu taala nga bwe binaaba bizze mu maaso gye tukyalaga omugaso omulala ogutuleetera okumanya abasika mu basajja lwaki twandiyagadde okubamanya tugamba nti law halaka rajulun katulabe example singa omusajja aba afudde an jamii min alwaratha
mimman yarithuhu shar'an nga afudde n'aliko abasika be mwaba bateekeddwa okumusikira mu mateeka amatuufu min adh-dhukuri mu basajja fala yarithu minhu illa al-ab wal ibn faqat. Tetukulembeza omusajja singa aba afudde n'aliko abasika mu basajja bonna nga bwe twalaba 15 nga weebali, abantu abateekeddwa okusikira omusajja oyo bakulembezebwa abantu bali babiri bokka. Ekisookera ddala taata we singa aba waali ku sayidi y'abasajja, taata we akulembezebwa aziyiza bonna abasigadde, wabula gw'ataziyiza ye mwana w'omufu. Singa omufu aba alese omwana omulenzi, bajja ne taata bombiriri be baba basikira omufu oyo ku sayidi y'abasajja, naye abasigadde bonna babeera out, tewaliiwo n'omu asobola kuba ng'asikira muntu oyo. Waman adaahuma, naye ate abatali abo babiri min adh-dhukuri mahjubun bihima, bo babeera bavuddemu, ekintu baba bakivuddemu. So taata singa abeerawo wamu n'omwana bonna baba bakoze eki, bagenzi. Wa khilaafu dhalika, ate bwe tuba tuwagudde mu ngeri okunnyonnyola ekyo, era bwe wabaawo omwana omulenzi nga wadde taata taliiwo kuba ye jjajjaawe abanga jjajjaawe, abasigadde bonna mu basajja tebajja. Bwe wabaawo omwana omulenzi ow'omufu, abasigadde bonna ku sayidi y'abasajja babeera baziyiziddwa. Kye kimu era taata singa ajja nga azze yekka, taata w'omufu n'aba nga waali, era abasigadde bonna tewabaawo aliwo. So abasigadde abaagala obusika balina kusabirira kubeera nti omu ku ababiri abo tebaliiwo, that is omwana oba ne taata w'omufu, kuba abo babeerawo tewali n'omu musajja alina kujja mu mbeera efaananako bwetyo, naddala ng'afudde musajja. Noolwekyo embeera efaananako bwetyo, mu mbeera eyo tetuyinza kukola ki. Ate taata era bw'aba ng'azze n'omuki, ng'azze n'omwana, okitegedde bulungi. Taata bw'aba ng'azze n'omwana, taata w'omufu azze n'omwana w'omufu omulenzi. Bwe tugamba nti kati mathalan tulina emicungwa 6, emicungwa gino 6 kitegeeza tugenda kugigabanya abantu abo babiri. Ontegedde bulungi? Kye tuba tugenda okukola kigenda kuba ki? Tugenda kukwata kuba taata w'omufu Allah yamuwa omugabo nga waliwo omwana w'omufu. Omugabo gwe yamuwa gwa kimu kya 6, kitegeeza tulina emicungwa 6, tugenda kugigabanya abantu abo babiri. Tugenda kukwata omucungwa gumu tuguwe taata, kubanga kimu kya 6 ebeera emu. 5 ezisigalawo zonna tuziwa omwana w'omufu. Bw'atyo Allah bwe yalamula. Hadha huwa al-hukm. Wabillahi tawfiq. Ebyo nno bituyize olunaku olwaleero insha Allah. Tusaba Allah akitusinkanye omulundi oguddako, ate tutunulire abasika ku sayidi y'abakyala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.